kati njagala kuba ebifo bino wammanga Yoseri encho yagala kujja kwogera naye ogenda kutiisa banna Uganda kati mumpulize bulungi banna Uganda bomu entuufu bagenda zitegawa ani agenda zitega kale kezi Kayihura ne bibiina byonna byali akola nabyo mu government nga kyali mu police be bali mu mugano guno ogw'okutega bomu era bannannyini bifo bino wammanga mwegendereze nnyo waliwo ekifo kye bayita climax emakinde bali bagita climax emakinde the proprietor or the owner of Climax Bar and Restaurant Machinja. Be very careful. The state very soon is planning to plant a timing bomb which can cause catastrophe in Machinja. Nanyini Climax Bar and Restaurant Machinja. Wegendereze nnyo mu nnaku zino bakulaninga okuteekawo bomu namuzisa eyinza okuleetera obuzibu ku bantu bonna abanajja mu restaurant mu bbaala ayo n'abantu abaliraanyeewo okitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso nanyini bbaala gye bayita nomads ku Gaba Road. Nanyini bala gye bayita nomads ku Gaba Road. Wegendereze. Bangambye bala yoloza yesinga okukola ku luguudo lw'Egaba. Bagita Nomads Bar and Restaurant ku Gaba Road. So the proprietor of Nomads Bar and Restaurant on Gaba Road, please be very careful. The state is planning to plant a timing bomb which also can cause catastrophe and which can lead to the loss of life of innocent Ugandans. So the proprietor of Nomads Bar and Restaurant on Gaba Road, please be very careful and monitor your premises on daily basis. Even if it is possible, please increase your security at your premises. Nanyini Nomads Bar and Restaurant ku Gaba Road. Wegendereze nnyo. Kabalagala Main Center. Kabalagala Main Center. Mwegendereze nnyo. Anytime basobola basula mu bomu. Kabalagala Main Center. Mwegendereze nnyo. Bayinza basula mu bomu. Chanja, abe chanja petrol station opposite omuzikiti. Abe chanja ku petrol station opposite omuzikiti. Mwegendereze nnyo nammwe mu kufa bagenda okuplantinga mu bomu. Naye chanja kati wali basobola kukyusa mu kuba ekitundu kyonna naye nga chanja ku petrol station zile kya wali petrol station ile chanja okulira n'omuzikiti nammwe mwegendereze nnyo bomu ya mwejja. Chengera opposite Crane Bank petrol station ile awo Chengera opposite Crane Bank nammwe mwegendereze nnyo bomu ya mwe eri mu kubo ejja. Ebifo bino njogeddeko ebifo kimu bibiri bisatu bina bitano kati ngaye bagani Museveni bomu gendo zitege nnyo ne kale Kayihura n'abala bonna bananyiri ebifo bino nze ekyekengera kyo nkimanyi ebisigadde byonna maze banga siri mu Kampala okusuzira ku sources zange mwegendereze nnyo naye kati nga mwendi naddibanga bano bo bayinza obutakubaawo ne bagenda mu bitundu ebirala naye nga their main point oba their main cause is to cause chaos to get the legitimacy or the reason as to why Museveni is planning to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from continuing with his country-wide political tour. And for your information, era nkiddemu okubajukiza teri mutujju atega bomu open space. Teri mutujju atega bomu open space. For example, mu 2010 nga tuli mu South Africa World Cup eyatega bomu ekyaddondo kulagibe club yagitega amanyi nti wali abantu bagenda okujja kula World Cup ekyali omwakiraba ekyali Kabalagala ekyali luddawa ku ntebero limwakiraba era kenyini Museveni yazetegera kati zino zonna zibadde batega kati wateze mu park empya nga already mwagobye odda abantu ali bakubidde amasimu mwateze mukuba erigende wa Kayanja kati let me tell you ku chachi ya Kayanja waliwo amakubo galingaga ana buli ko liliko wa UPDF no wa police mutege alina zimbale mugendo kuba jensi byo temujja zikuwe mugende muzitege banyamwe era nchaja ngoyo gere foto obulire ensi kubanga muliko pressure by all means mulino kuvaako. Now you brought Kayihura back to mess up with the system. We know who's Kayihura era bakozesa zino embuzi zamu nezino nyechi kumugendo tege bombo gitega wani wanyoko biro bombero mwasetinze kati kamba bulire ebi mwakoze byonna bifu bombo mwazisetinze kubanga zonna ziri fake zemwade mugendo kutest zemwade mugendo kusettinga original mbabulide bifu bagendo kuzisetinga kati munyo mwaje mugendo zikuba ate mugizene mu settinga bombo mu Uganda yonna kubanga we have records and we know the people behind of these things. Bapate go wazimwenna mwegendereze nya bagenda bobodanga kyo mwegendereze nyo bapate go wazimwenna mwegendereze babera mabala nabagenda muzikiti ba mu chache mwegendereze tuli mu time Museveni yagala kuyiwa musayi kufuna ngiri jasiba mu Kyagulanyi Ssentamu mukyegendereze nnyo boyimiza Kyagulanyi butagenda kola kantu tuwa afunamu bomuleka naagenda nakola tuwaze afunamu kati ogenda kolotia ogenda muyimiriza ogenda muleka bokuba bomu satellite wezira zira buli kimu mu communicating ku simu information irimu air nabaga 5 gite mujima information irimu jona byona mwogera bye mukola byonna kati wale mayinti information bagirina egwe okutabana be watta wali watte egundi ekasese wakimanya wali tutegedde ko ndi bajja bayina footage alaga nti wali movement ya muntu yava Kongo that time akwingira Uganda nga movement zava mu barracks wali chimeti information bagirina video bazirina wali chimanyi. So you have to be very careful. Records are there. Yoseri muleka nchajali mbena abantu fe tujja kudda tuyoze nabaga muleka apa me. Let Museveni and his cabinet shit around the country for us we shall kill that shit. So no kumanja ali mu panic kati. Yagize mu na deploying wa snipers bali mu kotola Kampala na kubizimba gube baseyo.
So we know how to deal with the snipers, mister. Tocha asobola kutta muntu mu Uganda ne batamanya ani yamusse. Era let me tell you this, Museveni. The entire world, even the younger kid in Singapore, knows that you are the one who wants to finish Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nali mu lubuto gwe bagenda okwepichula mu funisa olubuto. Akano nabo mukaja, Museveni ayagala kutta Kyagulanyi. People know. So the entire world knows. Even if anything happens to Robert Kyagulanyi Ssentamu, onogamba ani amusse. ADF is you. M23 is you. It's you. Gwe bintu gwe nanyiri bintu ate gwe bantu gwe batemu gwe buli kimu. That's why it's very easy for you to bribe each and every person to back up you. But after getting what you want, you order. We momojeo kubanga manyi. Era nsaside mwenna batu mugenda okukola entweze butajawule. Museveni kasitoma lokola ekintu ki azzaako gwe. Bwe kitwe kiri. Bakuwa sente ogenda okukola ekintu. Naye ne bakuteeka ko mulala kuliya bagomba okukikolanga naye kujjawo trace eri. Bwe bati bakola. Bakusiika gendo Kyagulanyi opo bakamukuba amasasi. Oba tunatuuka waka nga naye bakuliga nga bakujjawo. Bwe bati bakola. Gendo wegunjo obutwa olumala mu obutwa nga naye bakujjawo ng'ovaawo. Bwati bwakola taleka mukulu babega naye mikulu nako gyamuyitirako obungi. You are forcing innocent Ugandans to run out of their country to see green pasture in the Middle East. Baba Salamu Ibumba, they are suffering, they are not paid. Gunoza anti basanyu futi basanyuka. Gwabana bawanvu balinganga miti ya masanyalaze nego bongo kutono kubanga bayine bikulimo. Mukazi wali mbere mutege mugenda mu magulu kubanga ayine ekikulima ayine bikulimo. Atambula atonya alinga generator zine za diesel tomanyi lwaki. Gwe kenyini batakuba mpiso ku surface nawe wayika windows bakubata ulida. Ono muntu wo salimu salari yawe byenda bitambula mukubate muso temanyi mwine ekikulimo. Mutabani wo ayina buli kimu ne windows aliko Pentium. Ate Pentium tacha asula kufuluma. Kati obwongo bonna brains monke kubanga mulina ebikomo mutamanyi. Museveni before nga tanagenda mu ggulu gye yagenze okusaba emisa basose genda nakaseke ne basola ennaku zabaddenga bbiri ne bakola rituals oba okusamira n'okukola buli kintu kyonna kye baakoze ne basamira ne basala ebisolo ne beetikka omusaayi ogwo balina substances zebagasseemu bwe yadde nga tanatandika kuga nti bamusonyiwe ayina ebintu byajje mu cupa nayo wansi alyokasamu musonyi kubanga basose nakaseke eyo ewa muganda eyo gye basoze nga basamira before okujja waggulu kati bwanga otuse mu mbeera ng'olowooza nti osobola okuwunika abantu bonna mukulu eddagala lituuka ne lifuluka ate kati kino nkikubuulira buli omu yandibadde atambula ne passport ye Museveni ne family yamwe mutambula ne passport zammwe kino kibagala mutambula ne passport zammwe